Mwami Museveni yali tuyambye n'atwala mutabani we ku DNA. Bw'aba asobola amutwale ku DNA. Kati ku lwaki? Muwooza ayinza okuba nga si mwana wa Mwami Museveni. Bagadde TV bakubye abantu batutte ne ssente. Bamenyemenye n'ebintu. Era mujja genda okuwulira nti ssente baazitutte, bamenye seefu, baaleepinze abantu, bakubye abantu. Kasa gavumenti ebanga egenda bujja kkera ne banaaba wayiseewo emyaka 5 nga bagamba gavumenti ya Uganda eririre Aga Khan group of company. Tubalirire Mwami Museveni wadde atusibye atukolonze ne muwozi byakola Mwami Museveni tabikolangako. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube, era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo, abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Konzikirize Isima Lubega akubuuzeeko sebo wasuze otya sebo? Nasuze bubi. Ate ku lwaki? Ebyagudde ku NTV tobitegedde. Nabitegedde. NTV, Daily Monitor, Spark TV, Nedembe FM. Munne ebyo byansuzizza obubi. Byankanze nno katono ne pressure zittuke. Era byampisizza bubi nnyo. N'otulo twambuze. N'otulo wabadde okyatunula kubanga basazeeko kirooba. Kubanga nze sina bwe mpita Aga Khan. Era tamanyi nange simumanyi. Ne lwaki nabuliddwa otulo nga bagadde NTV. Abo abasajja bajja kugula ku Uganda emisango ate tubaliyirira obutikimbi bw'essente. Ng'ate yagigadde takolanga ku bizinesi n'emu kasanga azaalibwa. Nkikuddiremu. Lwaki otulo tuwambuze nga bagadde NTV? Abo abasajja bajja genda baggula omusango ku Uganda. Bagambe we baatuggalira tetwalina musango kuba Uganda buli musango bagiguwabira bagisinga. N'olwekyo Uganda eriyirire TV, NTV, obuwumbi n'obuwumbi. Naye nga yagigadde takolanga mulimu gwonna kasanga abaawo. Tamanyi ssente bwe ziruma, tamanyi bantu banyuunya ssente. Ate nga temugenda kubeera muzize, zigenda kuba zaffe. Awo kawo wambuzizza otulo. Wasuze okulungutana. Nasuze nkulungutana. Ng'omusajja yagadde TV takolangako wadde okulunda ki? Wadde okutunda ennyaanya. Katamanyi banyoonya ssente, tamanyi bakola ssente, olidde kasanga abaawo. Bukyanga abaawo takolanga ku mulimu nagumu. Tamanyi banyoonya ssente, tamanyi bwe basuubula, tamanyi bwe bakola kutya.
naye finally bujja kera ne bana wayiseewo emyaka 5 nga bagamba gavumenti ya Uganda eririre Aga Khan of group of company tubalirire nga temulimu wadde n'ekikumi wanze NTV yanumiddwako ebintu bibiri sente ze tugenda okugiyiririra n'ekirala ye TV wano mu nsi yonna ebadde kuwa amawulire nzira kati TV ngenda gigaba bugabi ko sina walala we mbadde ndaba amawulire waliwo zi TV endala nga TV ki waliwo UBC waliwo NBS waliwo BBS waliwo Bukedde TV eddoboozi lya Katikkiro BBS buli ddakiika eddoboozi lya Katikkiro waliwo ne Bukedde TV ono azuukudde emirambo eyo nayo TV TV sebo ani akulimba ono azuukudde emirambo bano abanyoonya olidde embuzi eyogedde eyo nayo TV bagiraba ona sebo TV ani agiraba kati oba ngo oteekako Bukedde TV gwe woyinza okuteekako Bukedde TV gisaako ugwe bulijjo oli weewe bwotyo sebo TV erabwa nga ani agiraba kati nze oyinza okunsanga ntaddeko Bukedde TV nze Isima Lubega Baba Isima bino byonna ebikolebwa kigendererwa kyekyo kugala NTV n'emikutu gyayo emirala emikutu gya Nation Media Maalo nakanga bannansi Maalo nakanga bannansi n'ekyokusatu nti gavumenti ebeegenda ekola buli kimu n'ebirala bikyajja era mujja genda okuwulira nti bagadde TV bakubye abantu batutte ne ssente bamenyemenye n'ebintu era mujja genda okuwulira nti ssente bazitutte bamenye seefu balepinza abantu bakubye abantu kasa gavumenti ebanga egenda olina kyoyogedde kiri nti kumpi buli misango gyonna egiwawabirwa gavumenti ya Uganda gavumenti ya Uganda bagisinga era ne bagisasuza n'obutitimbe buyitirivu wano Lord Mayor Elias Lukwago bamujja mu ntebe okumala kumpi emyaka 7 naye nabatwala mu mbuga era ne bamulirira ensimbi empitirivu era n'asasulwa era ssente yazifuna mu loodi empitirivu nno kati gavumenti yayo ebintu biri bibiri wano buli okiwaabira n'okisinga KCC na gavumenti ya Uganda buli awaabira KCC mpozi hajja Kisharifaya n'akitereeza ne buli abadde awaabira KCC ng'agisinga buli awaabira gavumenti ya Uganda bagisinga Uganda tewangulangako musango era kati abo abasajja bagezi bazibu bajja kuba gavumenti ya Uganda mu mbuga z'amateeka era ejja kuliyirira mwatoononera erinnya mwatufiiriza ssente mwalabisa nnyo kampanyi yaffe mwagiteekako ebintu ebitasaana okwogera ku nsobi za mwami za Gino Muhoozi oba kale okumwogerako kyabulabe kyafuka kise kyabulabe bwe kityo nti kati buli muntu amwogerako agenda kukwatibwa buli kitongole ekimwogerako kigenda kuggalwa lwaki bino biri bwe biti si kyabulabe n'akamu nze era senga kibadde kisoboka mwami Museveni yali tuyambye n'atwala mutabani we ku DNA bw'aba asobola amutwale ku DNA kati ku lwaki Muhoozi ayinza okuba nga si mwana wa mwami Museveni abayisima ekintu kyoyogidde nga kinene naye ayinza okuba nga si mwana we mwami Museveni wadde atusibye atukolonze naye Muhoozi byakola mwami Museveni tabikolangako tatasuubirwa bikolako kati abaana ba mwami Museveni banjawulo nnyo mwana we
nga n'okumufaanana amufaanana ng'afaanana ani Gen Muhoozi afaanana President Museveni bulijjo onywa enjaga kibadde kyetaagisa ekyokunywesa enjaga gw'olaba Muhoozi akufaanana Museveni ng'amufaananako ki menyera byamufaananako amufaanana wano ennyindo eno enentunula Mwami Museveni atunula ng'oyo tamufaananamu wadde n'akamu era baali tuyambye ne bagenda ku JNA Muhoozi asusse waakoma naye byonna byonna Muhoozi ajja bikola n'ekiseera kijja kutuuka Muhoozi ekiseera kijja kutuuka either ng'ali mu ttaka oba nga tali mu bukulembeze ebyo ebibiri ajja bifunako nine ku Mwami Museveni lwe mubadde mugamba ebbanga lyonna engamba nti naye ajja kufa era ajja kukiraba nine kakati waali Mwami Museveni ye mulamu ennyo bwe bakuyitira abalamu ennyo Mwami Museveni mulamu nnyo Mwami Museveni musinga n'obulamu gwasiba ku muwogo n'amandaazi Mwami Museveni omusinga obulamu ate nga ye bamutwitinga buli kadde bamukuuma buli kadde gwe teri akkuuma mu bigambo NTV byezeeyogera n'amawulire gayo geekola galuwa goyinza ogamba nti gano gasosonkereza Gen Muhoozi otuka okukola ekikolo ekifaananako bwe kiti ndowooza lwe bamukiina waliwo akatambi akatambula ennyo ne bamugamba abadde w'amaanyi akutta abantu abadde w'amaanyi akoze biki nga balinganga abamuwaana naye nga bamukiina bukiini ndowooza ako kamutankuula nnyo kibanga oli bwanagamba naye ng'akimanyi nti kati katugeze nga fulufiga teri atamanyi nti muwemuzi n'ojja omugaha ne fulufiga kyenkwegombako kimu towemulangako toyagala bantu bawemula ne fulufiga neyeewuunya nagana omusajja abadde ki omuga fulufiga nkwa ensi ekwagala lwaki abantu bakwagala towemulangako wegendereza nnyo era togenda kuwemulako oganye fulufiga naye atya naga ono abadde ki olidde ono abadde ki aŋŋamba bino kati akantu ako katambula nnyo akatambi kasiikuula Geno kamusiikuula nnyo kuba bamujereegerera bamukwati naye nga byonna bibaawo Mwami Museveni bamukubye mu kantuuni emyaka 4 Mwami Museveni bamuvumye nze sobola muvuma naye oliwo abaana bolaba ku TikTok ne bamuwemula nogaba abaana banaasulawo naye ne basula ate nze ne bwe mba siisulewo simanyi kuvuma muntu mukulu kati omuntu omukulu bwoti obuvunaanyizibwa sisobola muvuma nti olinganga ki olinga kyova olaba nze simuyitangako pulezidenti ne muyita Mwami Museveni lwa simuyitangako pulezidenti ne mmanyi bamuyita Mwami Museveni era sisobola muyita Museveni kulwaki tomuyita pulezidenti ate nga yabeera mu ntebe anti Uganda tufunangako gavumenti tulina kintu kyefaananyiza gavumenti wano mu Uganda tetulinawo gavumenti tulina kintu kifaanananga gavumenti naye wano tetulinawo gavumenti kyovudde olaba nze simuyitangako pulezidenti muyita Mwami Museveni olidde tosobola kubanga mulina gavumenti ne mukola ebintu bwe bityo naye kiri kyewayogeddeko ekya DNA tulabyeko ebintu bingi nti bwolaba waliwo bannabyabufuzi aboogera ate nga bo balaga nti ate Mwami Museveni ebibi byakoze bingi gati Mwami Museveni yakola kino yakola kiri yakola kino yakola kiri kati ne mutabani ekkubo lyakutte anti ne Mwami Museveni ekirungi kye abadde abikkako naye ono tabikkako
bino Muhoozi tabikkako ali direct Mwami Museveni abadde abikkako kuba kati apart from kulumya NTV Uganda ekisinga amaanyi bbola lya mirimu kati n'abaana abadde bakola ku Spark batudde abadde bakola ku Spark TV abadde bakola ku NTV kwennyini abadde bakola ku Dembe FM abadde bakola mu Daily Monitor bwe muvaawo nga mugamba twagala abantu bakyuke batwegatteko kati abo abantu mubongedde wa Bobi Wine bwe muvaawo nga mulwana twaga kweddiza Kampala twaga kweddiza Uganda kati abantu abo bonna okutandika n'olunaku olwaleero mubasingise mu nkambi ya Bobi Wine era leero Nuupu mu butongole eyaniriza abagoberezi kuba okujjako ng'oli musiru mu gwagwa abasiru gye bali ne Katikkiro yakyogerako nange nenkiddamu ne Bobi Wine nakiddamu teri muntu ategeera awagira gavumenti eno buli musiru yenna yawagira gavumenti eno bagezi mwebali bagezi mpayo mugezaanyi wampanira Nameere mbu mugezi ani igwe wamumpanirako Nameere nga nze mpaana Nameere ninga bwe nzijukira oba onywa enjaga babayisibwa gwe bwoŋŋamba ninga bwe nzijukira nedda ssebo ogamba omukyalo oyo mugezi simanyi alina figa alina nnyashi simanyi nga wampalinawo nalebo Nameere n'omusuusuuta olwokuba mbu yali akubye full figure namuwaanako olwo sigaana naye nga namuwaana bulungi ate no yasiramusa wagategedde yasiramuka mbadde mmanyi nti yadda mu ddiini ya bbaawe kati musiraamu era abasiraamu baŋŋambye tomukuba nnyo yafuuse muntu waffe abasiraamu bakutumye ndaga Nameere tomukuba nnyo kuba kati muntu waffe kijira bwekyo buli ddiini ekaayanira abagoberezi baŋŋaye kati nisebo oyo Hajjati muntu wa umma eyegasse ku busiraamu nadde nno omanyi byakulimba omanyi taata wa Nameere omukulu abeera wano ku munaku bamuyita Mwami Pawulo ne mulumba ne muga Nameere mwamutuwadde naŋŋamba ewaffe twakabawayo abasiraamu babiri Nameere oliyo bano omuwala omulala nji twakabawayo abasiraamu babiri naŋŋamba kituufu yasiramuka era kati Nameere essaa yonna agendako e Makka ne Madiina era kati saagala mulumba nnyo ku lw'obusiraamu amawulire gali mu kabago wali okozeko ku radio wali amawulire togasomangako naye wakolako era ku Bukedde TV eyo nakolako mu lupapula saakola ku Bukedde TV waŋŋamba mwali ku show ne full figure n'obataasa yes nakolayo mbadde mbyerabidde oba wannimba sobola kulimba wakolayoko ebbanga lyali lyenkana ki ndowooza oba gyali emyezi ng'esatu 3-4 nga babakkiriza okwogera ku byobufuzi batukkirizanga anti baali mu kusooka babigaanyi naye ne balaba nga pulogulamu eri wansi nnyo era bwe yajjamu ebyobufuzi pulogulamu netandika okusituka awo firufiga we yalwanira ne babagoba ne batugoba egamba firufiga yabaleetera obuzibu kati empala nagyeva simuwalana ku TV simuwalana nti kuba batugoba gavumenti nene ejooga omwo kimanyi kifurufiga sente ezasasulwanga pulogulamu eyo zavanga mu State House daayira mu Katonda mufurufiga daayira mu Katonda mu nezange baali baŋŋambye kumpa kazeeyi ng'era zigenda kuva mu State House wakafunako emirundi emeka naye sinakafunako omwezi gwe nali nkafuna furufiga n'alwana mbonyebonye n'ensi mu mwezi gwe wali okufuna akakadde ng'omaze okukeesinga okakubidde budget furufiga n'alwana tewakafuna saategana na kubanja
kati amafuta go wakola otya watambula ng'otya navuga nga emmotoka yange nengenda nga ku bukedde kati amafuta go teri yagakuddiza naye mbuzayo ndowooza ewiiki ng'emba nsasule fulufiga n'alwana saategana na kubanja nafuuka na bino omulimu guweddewo Fred weeraba nafuuka luyimba lwa Fred Sebatta omulimu guweddewo Fred weeraba nange nakomaawo nensiibula bukedde ng'omulimu guweddewo lwa fulufiga kulwana ebikolwa bino okusinziira gye tuvudde Uganda gyevudde n'ensinga bwetambula ebikolwa bajja n'omuhoozi abantu abamu babyeraliikiridde nga bagamba nti si birungi era bijja kusuula Uganda awabi biteekwa okugisuula ewabi biteekwa okugisuula ewabi kubanga n'abalwanyi abalwana ne kitaawe bonna banyiivu tebamuliiko gaani sijja kubamenya mannya baleetera buzibu naye abalwanyi abalwana ne kitaawe bonna tebamuliiko awo nawo waliwo akazibu akayinza okujjawo muhoozi byakola si bye bikolwa abaana ba pulezidenti bapulezidenti babadde n'abaana naye si bye bikolwa abaana ba pulezidenti ate ebintu ebyo byolaba bibi nnyo mutabani wa Gaddafi bamutereka emyaka 15 nga bannansi bamuterese emyaka 15 nga abantu basibye obusungu era bwe kyatuuka ekiseera ne bamukwata ne bamutta nenga emyaka 15 bamuterese kati ebintu muhoozi byakola ajja bisasula lwakuba tetumanyi anaabisasula ddi nebijja kusasulwa naye ye yagambye wadde gweowuliriza mwami Museveni kati mwami Museveni tabadde bw'atyo n'okubadde akoze ensobi nnyingi nnyo naye muhoozi mu kuwandika ku tweets ze yagambye nti mwami Museveni yamuwadde olukusa okulumba NTV ne Monitor n'emikutu emirala okugijjako nti olukusa lujje wa mwami Museveni wa taata we sikikkiriza nti mwami Museveni ayinza okumuwa olukusa kyogamba ayinza okumuwaayiriza ayinza omuwaayiriza abaana bulijjo bawaayiriza mwami Museveni amugya ki ku ssente zigenda olukusa mbu sikisuubira ku myaka 40 bulijjo ng'abadde talumuwa sikisuubirayo sikisuubira nti mwami Museveni ayinza okikola naye wano wenkowera basale musale muli ku ki ebigenda mu nsi muno mwami Museveni ayinza okuba nga akuze naye naawe genda osale musale naawe okuze mutunudde ensi etabanguke bwe muti mwami Museveni tetumunenya akaddiye naye sale tonnaba kukaddiwa naye sale naawe osirise ensi egende bweti gye sale osirise ensi egende bweti gye sale simanyi sale osirikidde ekapeeka ensi egende bweti sale oligamba otya abantu ti ensi yatabanguka ndi kapeeka oba n'ebikolebwa bamala kubikaanyaako naye sirowooza sirowooza simanyi kigenda mu maaso kubanga bwe tutunulira incidents ezize zibaawo oba scenarios ebize bitambula kuno kukwata ba Edi Mutwe ne babaggalira ebikolebwa ne bikolebwa kukwata bannabyabufuzi abatakkiriziganya na mwami Museveni oba na gavumenti ya mwami Museveni kuno ebyakolebwa eggulu wabira kuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be babakubira eggulu emiggo n'okutta Yasini Kawuma kale Yasini Kawuma byeri byemabega tuziga ti byemabega naye tugamba bino ebyakabeerawo bino bazze kati bakutte Dr. Kiza Besigye bakutte Elias Lukwago Miriam Matembe naye wuyo naye kati balimu kitegeeza okuba naye yakwatiddwa n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okutiisatiisa bwe biba nga bizze bibaawo golowooza
omukulu General Salim Saleh yetabiraba kugamba ku General munne gwanga ati mutabani wange ebyo byokola okola byaki nga bisuse bitusuula wabi kubanga yibo bana bye balabyeko history bamumanyi naje tuvudde bamanyiyo golo nze mwendo weza kyenkugamba nti bazi kuba nabo bakiriziganya nabyo goloza bote babiraba kubanga bamanyi nebyafayo n'okusinga oba oli awo mutabani waabwe CDF kubanga nze gavumenti bwe begenda ogwa ne ya Tito bwe yagenda nga bawambye obote Tito Okello Lutwa bwekyo bwe yalinga Tito Okello akola bibye oli Tojoko bibye Baziyo olala akola bibye noona akola bibye gavumenti bezigaye bwezi bwe zagenda era ekimu ekyasula obote Tito Okello Lutamuwambe byali bwe bityo nga buli office ekola ibyayo buli department ekola byayo ne batuuka n'okugabana amagye nga Tito Okello alina agage Baziliyo olala alina agage Obote alina agage CDF alina agage Chief Staff alina agage ensi ne bagigabana kanye wono ojja kukiwulira nga Museveni ali ku bibye Sale Musale ku bibye Muwozi ku bibye Otafire ku bibye n'ekinaava mu ebyo si kirungi uliriza akatambi kano aka odongo oto odonga oto Where's Matembe? What kind of life is that? oli What kind of life is that? Where's Matembe? What kind of life is that? What kind of life is that? For me, Oto, if you send me to arrest Matembe, I have to spend 2 hours thinking which part of her body to hold. She's old. You hold her hands, she may remain in your hands. Where is Matembe? The husband is asking, where is my wife? Where is Maria Matembe? You people there. It was from Lukwago to Matembe. Even her age. Even her advanced age. You can't treat people like that. You can't. We are citizens. We are not slaves. And you say you are PRU? mbeera bwe tubuyabadde mu studio abadde mu program ya Next Media Next Media twalibwa NBS NBS nayo mbi nnyo baba yisima erina abakozi abavumirira noopu waliwo n'akasajja akakulu baba yisima bakayitaani NBS mbi nnyo waliwo n'akasajja akakulu oba bakayita ono yasomanga amawulire obulungi so omugenzi yasomanga oluzungu alina nga accent mu luzungu bamuyitaani mutegedde anti mwogere erinnya linerabidde yasomanga oluzungu olwakabi yafa n'okufa ogamba eyafa Francis Bale yafa yasoma amawulire nako bakaita Francis Bale kali ku NTV ne bamuta Francis Bale kali myaka 8 kali bakyakakozesa n'okukakozesa kwegyo emyaka akali badde ekiboga nga katudde waka n'obudde bwako kabumalira ku Bobi Wine oyide sife twakaddiya sife twakufuula omusiru sife twakufuula weewe olidde kali kakola ku NBS n'obudde bwako kagane kakola interview ne kakola gundi ne kadda ku Bobi Wine gwe kawambwa gwe kidoli baba yisima kidoli nedda ako akasajja kidoli nedda ekyawambwa n'ekidoli mbadde nsaba okimenyewo ku program eno twasalawo ne tukkaanya tebiddamu kwogerwa ate nonja kukuba n'okkuba kati kwanzibwe aka kasajja ekyo kidoli ekyo kidoli nedda baba yisima oba gigala nedda gwa kasajja okamanyi kenjogera nikuno gwe gusembe sigenda kuza ku program ndeka sijja kukkiriza muntu amanyira Bobi Wine kituufu naye mbadde nsaba ekigambo kidoli nekyo ekyakyoyogedde obimenyewo kati aka kasajja kafaanana ki nga bw'okalaba kali myaka 8 ate si kasajja musajja akawa naawe
kali myaka 8 bakyakakoze nga bakyakozesa kwegya emyaka akali badde ekiboga nga katudde waka ate kusibwa kuliko ekkomo nedde kuliko ekkomo naawe leka uyo bwosiriwala naawe kati nze kivumya kiki anti nawe ofuuse omusiru nyakugobera dda ku programu ne babayisima ngobako era guno gwe gusembye tonziza guno gwe gusembye tonziza nyonya abala sijja ku eno programu zenjikubiriza nkimanyi yo kati gotojja ku lusalawo golowooze nti ojja kukola amateeka agago wano ku programu eno nga nze njiddukanya nze ku muntu amanyira Bobi Wine oba omuntu amanyira Nuupu oba omuntu amanyira opposition nkuwa nga seebuuzizza nkuwa emmere yo nenkuteerako n'enva n'essupu mu bungi n'ebivaavava biguliinizi n'ekimenyewo byogedde nedda ssebo ku muntu amanyira Bobi Wine omuntu amanyira Nuupu oba opposition nkuwa emmere yo n'ebivaavava n'embiteekako n'essupu mu bungi twalina ekitongole Museveni yakijjawo kyabeeranga ku Jinja Road awo nga kya gavumenti nga bakiyita Foods and Beverages Food and Beverages Foods and Beverages kyalinga kikola kitya kyalinga kyamaanyi nnyo bwekyo naye abantu ne bakigaa nti emmere n'ebivaavava ng'abantu bakikazaako emmere n'ebivaavava Bannayuganda bawano bakitanga Foods and Beverages Foods and Beverages kati emmere n'ebivaavava nga bakikyali kyamaanyi nnyo nga kyonga ekya gavumenti n'abantu ne bakikazaako emmere n'ebivaavava naye kyali kiyo bakiyita Foods and Beverages olidde ne sisita wange yakikolamu nnyo baali bamuyita Siyana Nakaziwe yali mukulu mu kitongole ekyo kati omukyala Matembe essaawa zino wetwogerera essaawa zino talabikako gwe munoonyereza osuubiranyiza kubeera luddawa kubanga abasirikale basooka ne bajja ewuwe ndoza wabiraba amawulire nga bwe gaalaga ne bajja ne bayingira mu nnyumba ne bakebera mu kisenge mu nnyumba basangamu omwami we ng'atudde mu ntebe n'ababuuza bannange mwagala ki tebaamunyega ne bakebera bye bakebera ne bafuluma ne bagenda kati naye omukyala Miriam Matembe yali agenze kukola dduyiro naye okuva olwo wakati yatuuka tebaddangamu kumuwuliza kati bagamba tebaba bamukwatira mu kkubaawo bamusanga mu kkubaawo ng'ali mu kukola dduyiro ne bagenda naye kubanga tebamanyi gy'ali tavaayo kwogera famire temanyi n'omwami naye abuuza aliriddawa nga bwowulidde odongawo oto bagezezzaako kunnyonnyola gati Miriam Matembe aliriddawa era ekimukwasa kyekyaki bonna bajja bakwata naffe tugenda naye era ensi tebajja giwangula kati olaba okwata Miriam Matembe munankole munno abaazirwana ne kitaawo olidde bano abantu baleese obusosoze obutabeeranga nawo abanankole bagenda kutabuka bokka na bokka olidde gwali kibadde ku Baganda kati n'abaabwe babakwata babali bubi olidde n'abaabwe babali bubi kino ekintu ekigenda mu maaso si kirungi bannaffe kati Miriam Matembe be bamu ku baalwana ku bino ebigenda mu maaso ate ninga yagadde okudisidinga naawe wagamba nti President Kyagulanyi agira abeerayo era nze abantu era nenkulu yombesa iga nti lwaki abatakomawo kukola mirimu gya kibiina nze gavumenti eno ngitegeera era abantu abasinga kati banneebaza teri bakwebaza maama fekina yekutte bulijjo olina obujja bwe butyo abaise bateri bakwebaza bulijjo olina obujja bwe butyo ate bakuŋŋamba dda nti olina obujja olina enge olina obukyayi ani yakugamba olina obujja natanjagaliza nga nfikina kati fina yekutte bwetyo sebunzi nakafuna kati oyo yakugamba nga ayagala mbunve mbutwawukane nze naawe mubere ng'okola naye nangamba oyo omusajja alina obujja katonda yali agaba obujja bwatandikira ku nze ne bubuneesi
naye kati ngenda mbulaba olidde nze omanyi abantu benfuna mu inbox nga bakwebaza nga banneebaza omanyi bwenfuna gundi sendiweevu naye kakati ofuna otya sendiweevu notagamba nti Geoffrey kwatira awo nga nkwebaza ki baba bebaziza ggwe sijja namukuteeka ku mukutu tulabe gye banaakwebaliza lekayo baba bebaziza ggwe era buli kati ennaku zino abantu bajja mu inbox isimaju ejju omanyi bwenfuna zijju isimaju nfuna zijju kamala obukamazi naye nga lwaki bampa jju banga kasajja gwe mu butuufu alabika nabagamba nti Kyagulanyi okudda wano afuna ebintu ebi afuna sasirye oba luzira ne mbagamba nti Kyagulanyi ali mu Amerika ne Kyagulanyi ali eluzira ne Kyagulanyi omufu mbeera ne Kyagulanyi ali mu Amerika kati abasajja Besigye ayabikulanga mwami Museveni ku manyuma ge n'amukubako empiso gwokyanga omuntu akubikula amanyuma naye alemedde eluzira tagenda kuvaayo Lukwago naye tagenda kuvaayo olidde Miriam Matembe tamanyiddwa gyali n'abalala bangi kati nga oleeta Bobi Wine naye waliwo yaŋŋamba awo naŋŋamba nti President Bobi Wine akomewo nti bw'akomawo n'akwatibwa osanga bannayuganda lwe banaasituka nga bwe bamukwata eruuka tosanga lwe banaasituka ne batwala gavumenti ya Mwai Museveni ne mufuna enkyukakyuka bannayuganda bakyagubye bugubi ne bajja kusituka bannayuganda bingi nnyo ebibakosezza kati bannayuganda wabaddewo trade order bulijjo trade order ebadde mu kibuga Kampala emyaka gyonna n'olaba baaganye okusituka ku trade order emyaka gyonna trade order ebadde mu Kampala ng'era abantu nga ne boogenda mu kyalo n'obaga nkola mu KCC mwe mugoba abantu ku nguudo nga kyebagamba ojja weewala ne kadi mu bulago nze nkola mu KCC mwe mugoba abantu ku nguudo ngolooza ojja ovimbye okola mu kitongole kya gavumenti kumbe olaba no wa traffic akuyimiriza nalaba kadi ya KCC oba element oba jacket owaayi naawe mugoba nnyo abantu ku nguudo naawe sooka ozimpeeko era owa traffic bwakuyimiriza nga olina gonji za KCC akusabirawo sente direct akubirawo luseke hamwe mugoba abantu ku nguudo mulina sente sooka ozimpeeko ne kati mu Uganda bulijjo ensi ebadde emanyi nga ne bwogenda e Butambala nobaga isimu okolerawa nkolera mu KCC bo tebamanyi nti mu KCC mulimu department y'abasawo mulimu ey'abasomesa mulimu ey'abalooya mulimu ey'abakiriina mulimu ey'abazimbi mulimu ey'abakola enguudo KCC erina department mpitirivu owulidde mulimu ey'abaswipa mulimu drainage system abakola emyala owulidde mu department mpitirivu nnyo mu KCC naye kasoga nti nkola mu KCC isima bulijjo mwe mugoba abantu ku nguudo naye kati bulijjo kibadde kimanyikiddwa nti KCC yegoba abantu ku nguudo naye ku luno kyabadde genda egganda nansana olabe genda elwengo olabe genda footpot olabe n'olaba abantu baaganye okusituka ku trade order bannayuganda bakyabulamu era nze bwe nalabye trade order ninga nti omuntu agenda kwambala ku kanzu omuntu agenda kwambala ku suuti empya naye abantu balemye kati Bobi Wine oba akomye oba tazze bannayuganda omanyi teri kibi mu nsi nga overstay okulwa mu buyinza overstay eno n'abantu overstay gumya abantu ne bafuuka baweewe overstay gumya abantu ne bawakanya buli kiramu kati wolebye ebyagudde ku DNA bakagikebera emirundi 3 naye abantu bakyalimu olwa ttoma
Munnange eyo overstay era nalabyawo mwami Muhoozi General Muhoozi gagambo omusayibu kutoka ne South Africa bongera ofuna ekituufu kati overstay n'abagirimu beewakanya n'abatagirimu beewakanya overstay ino n'abantu ne bawunga buli kimu nga kyakuwakana buli kimu nga kyakugaana buli kimu nga kyakuyomba ekituufu n'ekitali kituufu babiwakanya kati overstate is very dangerous era nze sikkiriziganya na Kyagulanyi kudda Kyagulanyi ogira obeerayo ffe tujja kweseetinga gwe beerayo mu buwaŋŋanguse tujja kweseetinga ate bino byonna ebikolebwa babiraba twali wano n'osanyuka n'ojagambiza n'ogamba nti Kabanda balyose ne bamujja mu kifo ky'obwasekitale General mu Piero yu wetogerera essaawa zino General Muhoozi amuwadde ekyokulira woofiisi ye nasanyuka neera nendekayo ka close mu bracket bwagamba nti bazi kuba bamujje kuno naye nga balina kye bamuteekerateekera kijjukira wakyogera nze nakolako mu bitongole ekitongole kikukyusa ekitongole bw'okola obulungi ennyo kikwagala kikubunye buli wantu wonna wonna ate ne bw'okola obubi era kyagala kikuggyeko wano kikutambuze era nakyogera naye nga nti Kabanda aleke kululuma ayinza okuba nga ate balina kibamuwa ekigenda okusinga kino era nenyinyo Gashumba ayagamba nti kati omupiira ngenda gukuba buli sayidi ne mugamba oyo Maduna Maalo yeeyongera kweteekako ttaka bw'okolako mu bitongole ebitongole bikyusa bw'okola obulungi ekitongole kyagala okukyusa bw'okola obubi era kyagala okuggyawo oleke kuvumaganya kitongole okoleko ewalala oba bakubuulirire era ekyo nali nze nkisuubira ku Kabanda nali nkisuubira naye lwakuba munnaye omuntu akuwa ebifu nawe bagenda kukukyayiramu nga bamukyayi kyekizibu bamukyaye nnyo Muhoozi bamukyaye nnyo bino byonna bikozesa kumukyawa Muhoozi ajja kutuuka n'okukukwata nga bakubuuza lwaki oyagala Muhoozi lwaki tokuba mu ngalo nga Muhoozi ayogedde lwaki toseka nga Muhoozi ayogedde ebyo byonna bijja bajja kukwata abantu lwaki towakubye mu ngalo nga Muhoozi ayogedde lwaki towasese nga Muhoozi ayogedde nti abeera mu lukiiko mu lukuŋŋaana nga ayogera n'ayogera yikyalowooza nti kisesa abasikana bakubye engalo gwe n'otazikuba lwaki towakubye engalo awo wetulaga era kali bagala kukwata abantu lwaki wayogedde ku Muhoozi lwaki wamusoozezza kati abantu abamu bagenda kutandika kuwaana Muhoozi lwampaka nga okufuna emirembe n'okutambuza bizinesi yo olina kuwaana Muhoozi kyekijja mu maaso kati waliwo omuwala ali Saudi Arabia alajani aweereza ebigatto bikadde abiweereza wa abiweereza bakadde be ebigatto bikadde n'ebigoye bikadde ne babiremedde ku kisaawe Entebbe baagala emitwalo 6 baagala emitwalo 6 zo zalese nga tonengoye zibalirwamu sente mmeka aŋŋambye ye teyabiguze teyabireese nti agenda bitunda yabireese biwa baŋŋanda ne ku kisaawe Entebbe babiremedde baagala emitwalo 6 omuwala ali ku Saudi Arabia Kadaama awe bulijjo abadde abiweereza nga bina we biyita tebiyita ku nnyonyi naye ku luno ono gwe yabiweereza ate yabitutte ku ofiisi ya nnyonyi kati Entebbe babiremedde n'ebigatto bikadde byambalemu n'ebigoyi bikadde n'Entebbe baagala emitwalo 6 ku kisaawe omuwala bamuyita Allen sente tazina ali mu kulaajana era oyo yankubidde n'aŋŋamba olinayo clearance agent ku kisaawe Entebbe ne mugamba naye ku kisaawe kijjudde banankole sinayo munankole nedda baba Isima
kyenjogera kinako bwino omuwala ankubidde ali mu Saudi Arabia naŋŋamba onayo kiriya bamuyitani clearing agent clearing agent nemuga munesirinayo nanga lwaki nemuga ekisa kyonna kijjudde banankole sinaako munankole olidde naye banne mutuyambe nammwe abali ku kisaawe ebigoye by'omwana mubiraba bikadde si mpya lwate mubiteera bwereere egyo emitwalo 6 gyaki omwana kadama ali Saudi Arabia aweereza bakadde bye ebigoye n'ebigatto mubiremedde mubirye obaze bagireka nga zino bisasula kuvaayo si buli ekijja ku kisaawe nti mulina kisolooza waliwo ne kyolaba ne kati ebigoye bikadde mubyagala emitwalo 6 omwala tazirina mubirye mubisikesike mubirye anti Uganda yammwe buli kimu mwakyeddiza otonyizeemu bunyiizi tunaabakolera tutya kati omuwala ali mu maziga andaajanira nfunira clearing agent akinkolereko muge munnaye bandabayo banankole beerere sinaako muganda holidde kati omuwala ali mu maziga yaweereza bataata w'ebigoye n'ebigatto babiremedde kati mwagala abantu bakole ki bwe munaavu ntitwagala abantu batwagale twagala abantu bawagire gavumenti yaffe buli lukya mumusindika abagoberezi mu nuupu kati omuwala abadde nga bawanammere abadde talina kibiina oba bawanammere yaganze munkutte siri wa movement nga bakutte mukyala we siri wa opposition ne mukutte mukyala wange kati nuuno mumba musindikawa kyovulaba buli lukya Bobi Wine yeeyongerako abagoberezi yeeyongera maanyi era ebiwandiiko binagenda okujja nga Bobi Wine yasinga opposition mu Africa oba mu nsi yonna ne mumwereetera abalabe ate ne mwekwasa Bobi Wine okutondawo mumutondawo abalabe ate ne mwekwasa Bobi Wine kati omuwala aleni e Saudi Arabia mukutte ebigoye bye ebigoye by'engoye anti byabadde bikadde oba niba nawulira bagamba tebakyakkiriza bintu bikadde kuyingira mu ggwanga engoye ng'ezo bo lwaki bayingira mu ggwanga nga nabo bakadde tebakyakkiriza bintu okuyingira mu Uganda ebikadde ng'ate nammwe muli bakadde nammwe temuddeyo okuyingira mu Uganda olw'obukadde bwammwe bidde tukumanyira bumanyizi temukyakkiriza bintu bikadde kuyingira mu Uganda ng'ate nammwe muli bakadde nammwe temuddeyo okuyingira mu Uganda bikozi muli bakadde gwe tukiraba nti abasajja bamanyira bumanyizi bakadde naye nga tebakyakkiriza bintu bikadde kuyingira mu ggwanga ng'ate nammwe muli bakadde kati alina okukola statement yo Bobi Wine nemmwe abakadde abatakyasoba nagoba mbaata nti ate mugoba ebintu ebikadde mu Uganda ng'ate nammwe muli bakadde mugoba baganda bannammwe mugoba baluganda bammwe ba muli bakadde ate muyiganya ebikadde kati Bobi Wine yateeka okugoba ebikadde mu Uganda n'ayagala ebipya ne mumujjudde bukadde ate mugoba bikadde mulya mmere ki nammwe muve mu Uganda mulekerawo giyingira anti tugoba bikadde kuyingira nammwe temudde okuyingira mu Uganda wadde ogifuluma Kabanda mulabye agamba olwokuba bamukwasiza ofiisi y'okkulira ofiisi ya Muhoozi ya General Muhoozi ganbu teri muntu yenna mugenyi agenda kukola ku programu ya byabufuzi ku radio ne ku TV nga tamaze kukirizibwa ofiisi ye gyalimu ya General Muhoozi ako nako kayimpawala nnyo baba isima ojja kuntwaza mu basement kayimpawala nnyo si kampika Kabanda niki bakyetaagisa anti abumu temumanyi nti alika naawe kayimpawala nnyo kati abakuba muwanvu yalikoze statement bwetyo
Kabanda bakuba muwanvu kisazeemu kimenyewo ntiki nti kyoyogedde kibadde kyetaagisa Kabanda kasajja kampi kayimpawala nnyo abakuba muwanvu yalikoze statement eyo gulokubagana kuva mu ggwanga wano ogende nzondekemu gwe kyova oyogera ebifaananakukima nja kukima onakima bandidde onoobeerayo baedi mutwe tebaliiyo gweba otyayo dduka ofuluma eggwanga se bonna abeerayo baedi mutwe si bantu abayizi musiikula fitina edi mutwe nabo bantu nabo bazaalibwa mukazi ngaffe kituufu kati nawe ojja kubeerayo paka taata wankyawadda bw'otyo tokyagala kundabako fitina kati fitina ekuli mu kyenda nange nina fitina ng'eyiyo fitina sebe ekuli mu kyenda sina fitina nga yiyo kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege abane mukitukirize tubalekere ono olunaku olwaleero nenja kukujukizaako eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri tulyettanire erigoba eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala weeriri kyokka ate era neryamaanyi g'ekisajja baliyita evviivi nalyo weeriri ku 0703 6695995 obujjanjabi obwo mbambo kutuusaako 0703 6695995 gwe wenna olina omuntu alemedde ku mwenge alemedde ku sigala nawe atanamanyi ga kisajja eddagala evviivi weeriri mbadde ne New Isma Lubega ekibibi mweraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba